Tuli Somalia. Tuli Somalia. Kakati story eyo gy'owandiika Somalia ng'oli mu New Vision nga bw'otugambye ekuviramu etya akabasa. Okay. Nkyekyoka njagala otegeere ddala lumu nti ngenda ogende Somalia natwalibwa New Vision yensindika okuntwala Somalia ng'ennonze ng'owamawulire waayo gwesinga okukakasa okuba nti omulimu gwe yali akola agutegeera ngende Somalia nkabalinge mperekera abakungu abo baali bagenda ng'era pemba kunnyo. Nga mbakungu abo mwe mwali ne General Edward Katumba Wamala. Katumba Wamala yali akulembedde ekibinja ekyali kigende Somalia. Mwaka ki ogwo? Omwaka gwali gwa 2017 bwe mba nzijukira bulungi nnyo. Era tusituke ennaku za esibanga kiseera kyalinga kya nnaku nkulu nga twakamala Christmas. Twali tuyingira omwaka omupya. Era ffe tebaatuwe na kutubuulira baatugamba nti tujja kubayita ng'essaawa etuuse ey'okugenda nga UPDF yateeka okutambula okwo. Era twali tuli awo mu nnaku enkulu nze nga nfuna akasimu nga baŋŋamba nti enkya mugenda gende Somalia. So nange nensituka baŋŋamba tusinkane e Kampala kusanga 11 kusanga 11 ez'okumakya era tebereza omuntu nagenda okuva emukono era natuuka okuva emukono nasimbira sanga 10 ez'ekiro ate nga nkozesa taxi olwo neninya nengenda Kampala abakungu nabasinkana emotoka yali twala yali ku media center wetuva okugenda Entebbe abakulu bajja batusanga bamwe Entebbe batusanga Entebbe nga tumaze okutuuka so tugenda afa okusimula nze nga tetumanyi nti gye tulaga nze nali simanyi nti gye tulaga yali mbi nnyo bwete kubanga nali sikavali nga nkombeera ya lutalo naye tugenda okutuuka ku kisaawe Al-Shabaab ekisooka nti konvoyi gye twatambuliramu emmotoka z'amagye twatambuliramu okuva ku kisaawe tuuka twali tulaga ku beesi ya UPDF waaliwo era entiisa ku muntu eyali tabeera mu bintu bya lutalo kubanga baaleeta buli mmotoka yonna ennwanyi kumbe bo baali bategedde dda nti abasajja bano obusajja buno bwa Al-Shabaab busobola okutaayiza essaawa yonna era tebwalwa tuba twakatuuka ku beesi ya UPDF AMISOM ejje lya UPDF n'amawanga mala naye no UPDF gye twaliko ku kitebe kya UPDF mu Somalia ne batulumba Al-Shabaab baateeka bomu mu mmotoka entono ne bagivuga nga bajja bagireeta ku geeti ffe munda mwe twali kumpe UPDF abamanje ba UPDF baali bamaze okubalaba baalina emmundu kuzimu ez'amaanyi ez'emizinga ezo ne bagyolekeza emmotoka y'Al-Shabaab ne bagiba naye ng'emaze okutuuka ku geeti bweti kale abantu butuufu kuliko abaafa baali ku geeti Al-Shabaab n'abalala kubanga twabavaamu ne tusamba ne tulaba abafudde naye entiisa gye nalaba ffe abaali munda okubutaabuta n'abamawulire abaali munda bakozesa mundu ki era okubwatuka okwo kwali kutya bakozesa muzinga gwe bayita omuzinga kubanga embwatuka yali ya muzinga okuba emmundu eno yali emmotoka eno yali eze era okugikuba n'esaanawo ng'olaba bupapula obulinga obupapulapapula gwali muzinga n'okuba bomu eri okusobola okugisaanyaawo eyali mu mmotoka gwali muzinga naye abantu bwe tumala embeera eringeze mu nteeko baatufulumyako okujja okulaba ebweru kale nalaba abalumiziddwa nga emisaayi gitonnya abamu balaga baali bamaze okuggibwawo abafudde naye abalumiziddwa bo nabasanga bangi abaali balumiziddwa ku lunaku olwo naye kye nalaba okutya ku buli muntu era teri muntu atatya kufa kubanga nalaba okudduka fe abamawulire nga tudduka abajasi n'abakutte emmundu nabo nga badduka okugwa kava buli omu ng'agwa bibye gye yali kale embeera nagiraba era kirimu ku bintu byesigenda kwerabira kati oŋŋambye otya okutiisibwatiisibwa okwaliwo kati nze nawandika story nga ngiwandika New Vision nga mbagamba nti General Katumba Wamala asumatuse Al-Shabaab kakati abo bambi abamagye tebakisanga bulungi nnyo tekyabayisa bulungi kubanga amagye ndowooza towandika buli kyolabye ate nze ng'eyali asomye amawulire nga kyolabye kyolino ne mukoraidinga bulungi nnyo era ne baŋŋamba nti actually olugendo lwaddako lwalina okugendako nze tebantwala bandikawo kane baŋŋamba nti bwe tugenda tojja kugenda naffe kubanga waliko saagenda naffe kega olugambo luyitirivu buli kyolabye okyogedde naye olw'okuba nti nali mukulu mawulire nasobola okufuna interviews ez'amaanyi kubanga interviews ez'amaanyi ku zo ze nafuna ye interview eya Katumba Wamala nze nakola interview ya Katumba Wamala tugenda okudde e Kampala weekend eyo gye twadda tugenda tuka ku Monday Katumba Wamala bamukyusiza naye ng'ate nze nze nakola New Vision interview eyannyonnyola Katumba Wamala kugamba yali esembayo ku Katumba Wamala nga amekomanda nze nagikolera Somalia nga tukyaliyo kati bwe nafuna eyo neŋŋamba ne mate muntu tutte walala ate nga namaze n'okweza story eri egamba nti Katumba survives attack nze ogwange gwali guwedde era kati nenyumiriza ku bye nalaba mu Somalia. General Katumba ye olulumba olwo alwogerako ki? General Katumba Wamala sijja kugamba mbi sidda actually kukyanga tuva Somalia naddamu okumusanga ku mukolo gwali gwakugaba bimotoka bino bigredas namusanga mu Kampala awo byali Kyambogo byali Kyambogo awo namusanga etegeze Somalia temwafuna budde kwogerako naye ku kibaddewo nafuna omukisa okwogerako naye ku ekyaliwo naye nga
Bambi yagamba nti abantu babali Uganda omuli ne maama we bwe baawuliranga nti Katumba asumatuso Al-Shabaab Somalia nti kyabayisa bubi nnyo ate ndoza maama we yali simulamu bulungi alabika ali mulwaddemuko. Bambi n'atakisanyukira n'agamba nti abantu ab'e Uganda baawulidde bubi nnyo kyabamazeemu era naye ye ate yali n'enkwata gye yakikwatamu newankubadde yalaga nti ekimusiza bulungi ate tewaliwo harassment kuva eri ye ate nga bwe yali okuva ku muduumizi w'amagye yali akulira UPDF mu Somalia kubanga oyo yeyanjoleseza obwanga ddala n'aŋŋamba nti kuyangamba n'okugamba ndooza tuyinza okusibira Somalia naye nze nali maze okukola omulimu gwange. Emboozi eno ogiwandiika okyali Somalia? Ngiwandiika nkyali Somalia. Kabula kata bakulemezeeyo. Bannemeze Somalia. Obuvumu bwakola bwali bw'amaanyi. Era bambi abamawulire be nali nabo abalala abaali bakola ne baŋŋamba nti John butuufu kitole gyawandiise yaliyo kyabadde kituufu naye ku mutalo tebawandiika bintu nga bw'obirabye ebimu obikwekakwekamu.